ze ticha kaucho nakolwayo tina Arnox ngubukono yamanyi kwa nnyo kayimba ke bali tita kajira mu AI mu generation ya AI musajja omuyimbi n'akayingiramu awo netugamba nakyusiza naye kyenjagala okwebazaako werwanako sokoze kuba na Uganda tugetandike abatulaba abalungi mwebali kubeerako mwebali kwagala ticha bale ono guy wange bigenda bitya tugezaako embeera simbi kati sofa ndowooza omuzibu guyimiridde gutya endongo etambula ticha tuni nefuuka tuni nojja atogipa ogikolera video masavu pressure erieta oli from that song tugenda okutandikira kuba esiona twasooka okumanyira sigenda kudda mu byemabega natandikira kayimba kafaako akapya kano no. yes Njalwala agira mu audio agira mu version ya artist mulala oli wansi olaba akayimba ko musajja mu lya bitwala from there byali bitya of course ka pressure ko kaliwo naye kyenalina okukola si kulwana si kuyomba just kuvaayo kutegeeza abantu tyolimba lwange this is my work Boto watyamu ng'olira omusajja olimba alinga alutwala okuyimba ogamba ndi temanyi nga yimba ngenda kutandikira wa aniga yali awo okugumya nandi watkemu about of course okutyako okubeerawo like ng'owulira oluyimba olwo luli mu ddoboozi lya muntu mulala gwe basuuta gwe bawa ebimuli gwe bawaana gwe okyali muto tewali akumanyi yadde naye nga luyimba lwo sound yetambula ntandikirawa toyita tomanyi bamawulire tomanyi baani tomanyi ki wemanyira babboyi bo nti gwenyini luyimba yes kale gyogijjawo wakola ki what was your next move okulaba nga omusajja atwala zino nanoonya okuba nnamawulire we nali mmanyiiko waliwo Alan Cruz yali atera obeera awo wapapaazi era kati we nagenda awo ne mmuswamira ne mugamba naye nze nnyini luyimba nze alina amawulire nga luyimba ki nga nze yayimba Njalwala olimba oli nendumuzanyiramu nga luggwa nayo byonna buli kimu kiggwayo nawe nkuwadde interview mu interview totyagamba ngenda kulumba obusajja buno owakubye saalumba ekyange kyali kyakugamba nti bannaye oluyimba luno lwange ogenda oyimba mwawa mu kapera nga masavu ne batuyamba oyo nyini luyimba abantu bali bakumanyi before ngo badde oyimba lwe lwali oluyimba lwange olwasooka artist we wamusinganako Alien Skinny oluvannyuma lw'okukola AI na promoting ebyaddala okulimba kubi simusinkanangako up to now naye ng'ate nandi musisinkanye nemubuuzaako kuba eddoboozi lye lyakola kyamaanyi nnyo ku luyimba lwange okufuuka olw'amaanyi naye lwakubeera tosobola kuva buvi eri n'ogendawo kabira nze sirina tabu izana artist nga why olimba dwozi oluteekako lyatambula kati olimba lufuuka ensonga paka ku Shiba. How was your feeling Shiba calling you into your wife? Shiba baba ko besima gamba yo this is Queen Kama no gamba Queen Kama naga Shiba manyati yakubye kyali kitya. It was a very good experience nze okola ne Shiba Karungi kyoyina omanya eryeddaala lyekyasoosa okubala okubeera owakabi mu career yange omanyi nabuuka bubuusi bwe nti nze okola ne Shiba Karungi yali musanyufu nnyo okuba odda oluyimba yali alwagadde lwamuli mu musaayi buli kimu kati omanyi studio yaffe twalina owandiika lyrics endala nze yawandiika ne Dr. Brain twalina owandiika lyrics endala naye yes
Wow, that's nice. Yajja mu studio yaffe man singa ogirabako ngumanyi Uli mu studio bako. Yajja mu studio yaffe nga tukyeyiya ne tulongoosa buli wamu Shibajja abana mbago wali wajja n'alyoka ayingira w'omwalo faadi ye empya ne ttiimu waliwo abasitudde amenvu waliwo abasitudde kyayi waliwo abakozi lyayi binu twanywa kyayo kamala obukamazi bogoya wano kacyayi eno ebitatata wali eri akabisi k'enjuki neŋŋamba nakakomando bwe kiri wabeerawo wakamere ayingira mu studio bateekayo track nga ali mukwano bwat. She was very very free though principled. Very principled. Yes. Buli teeka agiwuliriza emirundi nga 10 amanyi kyayagala naddagamba kankweteeka endala kankweteeka endala kankweteeke tetuuse bulungi. Yes. That's how serious is. She's very serious. All over the world. Nayo performing naye. Kusete performing mutima gwafe. Neka ngomeshia ekino ndachina bisima. Urumba tyakaja hit big artists yaliniyeko mix. Within 2 weeks time Shenunji akwate performance ye. Trust yajijja ko mwana omuto atandika naga in the middle of my performance njagata Awronix. I believe I am talented. Very. I believe I'm talented. Very talented. So, omanyi talent eno eina weewaganya. Osobola ovaayo n'okuba hit song. Yeah. But then ng'oduyimba kiralamu. Asobola okuba hit song naye ogi performing ng'abantu booti. Yes. Kyoleese ye kimugwana kyavuddemu nga kizibu. Kati eyo stage ogiraba ticha cricket over najja kukakasa gwe kyolina omanya nabeeka nga nsabye nasabanga okulyako mu kisaawe ekinene muganda wange banteeka mu Nambola awo kali big stadium okwemusinga kuya Banaboy yajja kwaliko omukyala omujamaika kwaliko n'omuvubuka era Tekino abajja baali bangi yali ya Pilsino baddu something club Pilsino nintuka nga katonda nakusaba bino nze ngenda okwogererwa n'abantu nimpulira mu kafia kabaawo kafia cricket oval. That's a final goal ya buli artist okolera mu cricket oval ya. Yes. Utusemu with one song in a short period of time with a big artist. Fear wa challenge ekyali backstage nzakimanyi ne bakablaza bange bwe twave waka kuba neyo show zijjukira bulungi nave waka kuzugu una boda nga ndi fresh nga just nyumye kubya kaka nga sebise kali ka green nayingira ku show already wali amanya bali that teacher already wali amanya bali baliwandiise nga kwendi n'abantu bange abagendo. Yes. Mumpemu ojjukira ticho oba nakusangako we twali ku Silver Spring awo ojjukira ekikono ekyali awo bannaye mumpemu ninga nze alina hit song kati ku show ya Shiba byali bitiibwa wali erinnya wali woyita ne bakuwaka juice nkugambye eno ba artist treatment waliyo ka juice
entebe yo weeri mu budde bifaananyi abayimbi banno we bajja bulijjo boolwa obulabi munnange time yange etuuka time yange etuuka omusulo gwannuma bila ate gwe kulimbe babulayo babiri wanti timetable ogirina oba nayo ogirina mu tenti yo avuddeko bano bebaddako gwaddakaawo ogambye omusulo gwannuma nga nkankana bwe nti amagulu ati nga bwowulira abantu eri nga bayimba ennyimba zonna nga we basirisaamu owulira ekisaawe kyonna nga kiyimba ngenda yimba ki banayimba bagenda kuvuma naye ekyali kiŋŋumya mu byonna titwali tukozeza ow'eddungi ti practice nga sikyamutya tumaze okuli tubeera naye aŋŋamba yimba wano booti kola booti kola nali mukakkamu nga kyemmanyi bwe kinaatuuka kuyimba mbalina naye nga just stage fee eno awo wo mba mbalina okugenda wali mu bimuli ebyaddala nno ebimuli ebyo nali sibimanyi by the way ebimuli ebyo saamanya ku setup nze kyenamanyaako kuba Abbas kankubuulire Abbas eyayambaza Shiba the designer ye yantegeezaako naŋŋamba nti tukwambale ka green ndowooza ye ebimuli yali abimanyi kati naŋŋamba yambala ka green namugamba nalina nakala ndala noba nali njaga kwambala black naŋŋamba Aaron yambala green kale munaye ntuuka wali eri ku stage nali bampise kati waliwo awo omuvubuka eyali ayitawo n'ebimuli jjukira nagenda n'akamuli sebo teweerabe akamuli kange kati omwana yali ayitawo ati nemugamba bro mpayo akamuli ekintu kyongeremuko kasupu omanyi ntera olaba abayimbi abo abazungu bagenda ne bu grapes nolaba ashanga ayina baliisa ayina abagaba obumuli so mpa akamuli ako nenkagattako nyambadde Naganda wange simanyi bobi handolinga naye ebikyala byagwawo wansi ngabiraba ate nkulimbe nedda bansaasira kuba nkyali mwana muto ate botesaasira nze nesaasira nze akyasiza okwesaasira otuuka ku stage performance takuine ekimuli uliriza performance natandika tuse ku stage kati awo nyingiddemu obwa actor wano mu kutambula nfuna confidence kati biwedde byodda byembadde ntya n'ennumba ntuuka we yali atudde nkube vivi muwaaka muli mugamba you looking beautiful darling ebyaliyo awo wennyini mga you look beautiful darling ulira naye bwagamba you look handsome nanga I look at nanga kati nentuula bwenti nentandika okweyogeza nga do we look each ettala zinkubyemu netandika akaloboozi nekayingira bwe kati kati awo talenti wejjira nembagamba nti yazze n'omwagalwa we kyekiseera omukwate mu ngalo omugambe nti bw'avaawo ojja lwala
nalaba abawala abaali awo abakyala nga bakaaba amaziga. Muganda wange ali mu audience era nagamba bannaye bankugoberere mbere ku gaali ntwale ku byana saabaawo nno yadde n'omulema kyekisobola kubaawo na muntu mbimanyi ate bakuba abafaani balowooza tubeera mu bivulu ng'ebyo tuvaawo tukwatagana naye ogenda ovaawo nga oyagala genda mirimu experience yaleeta after all that when you went back home sat down n'ogamba nva ku show then kulaba ku social media wonna nga otrendinga. The experience nno saagitegeera kiro ekyo kuba nze ffe twayimba tumaze okwemola ebintu byaffe oluyimba luwedde nvudde ku stage bansiibudde ngenda backstage mu tenti yange ntuuka mbaka blaza baŋŋamba bro okikubye naye omanyi bano bakablaza bakusudiya kye balina okugamba yes baŋŋamba okikubye bayimbye kyewedde tuzze ewaka neebase nzuukuka ku makya nteekako bwentika data message nga esimu nga amawulire gonna gali kunze na Shiba mbuze taata w'omwana nga bampadde mangu nga bampadde ddala naye nakisanyukira kubanga omusajja anganze okunteeka ku levo y'omukyala ng'oyo okubeera notuuka okwogera ekigambo mu taata wa mwana. It's a big stage. Weesunako bw'onoga waayi bw'abaana bawaawo. I still in touch with Shiba. Yeah, she's my friend. I'm checking up with Yazar. Lwakuba mumanyi nti omukyala ali principal like ayina ebbanga lyateekawo like si kumubamirako once in a while you check in n'omanya butya bw'ali n'obuuza ku manager we like life moves on si kumwesibako nnyo. Can we expect something more from you and her? Very I'm really looking up to it like ndi mukikolako nnyo. Performance yo Shiba nze njitanga breakthrough yo yali stage yeyo okutunda kikyoli mu maaso g'abantu abayitirivu ennyo oli mwana muto olina oluyimba olungi oluliko nofuna platform ennungi eyo neweeronkinga. Yes. What's the story after all that up to now wetuli nga ate kati nkulaba oli mu kusaba mukwano ate ogenda twala bayi ogenda beera mbayi ajja kayimba akatoka TikTok kusaba next akatwala. What's the story from there up to now? So nze okukola ne Shiba Karungi kyandeetera omukisa ate okusinkana Lydia Jasmine n'abantu abalala mu the industry but then mostly Lydia Jasmine gwe nasinga oteekako bwenti kapini. Nze mulundi gwange gwasooka omusinkana twali awo ku Skies Protea nze okukola ne Shiba Karungi ntuuse ku stage ze nali situukangako mu bifo bye nali situukangako. Our first kati Shiba Karungi yalina performance ku Skies Protea we naggu akafaako nali sikagendangamu byaddala ttaano. Kati tugendera mu rehearsal nze wali ku kyeddoboozi mba neesiga like gwe mpa microphone osirike tutuuka ku Protea tuyimbye abantu bayimuse baagadde akayimba maliriza bwenti waliwo eri emmeeza nga Lydia Jasmine kwali kuliko Annie Kansiime kuliko abawala abalungi nga bazze kukulaba Shiba. Kati nvaawo ngenda mbabuuzeeko sisinkana mwana omuwala bulijjo gwendaba ku TV bulijjo gwendaba ku social media ne musisinkana mu buntu ng'alina kala gye njagala ayina omukali omulabako omukwatako mungate we love your song obudde mu byekiseera ebyo ogamba
ono muntu manyi first time eyo tolina ate kwerabisa nnyo wereka mwaka manyi mbabuuzizaako abo nenfulumawo skies ne tulinnya Zugu tolwawo ati tolwa oyinza olwa omwana agamba kubayo champagne yamitwala namwe tolwa ate nga wajjidde ku bodo ogenda linnya etambula olinnya etambula jjukira bayi nokkirira ate akasozi ako paka wansi olinnya jjukira etambula ekiro jjukira tewaba boda olinnya picha oddeeka naye ng'omwoyo gusigadde eno ogamba otya ogwo nabala omulundi ogwasooka first meeting agende Lydia Jasmine tuddamu okusinkana era Shiba oyo banaye Shiba nsimanyi nagoma tuddamu okusinkana ku press conference eya Shiba Karungi kugamba Shiba yali mu pipe awo no ye yali takimanyi naye nga buli raining Lydia abeerawo mbeerawo ninza olaba Lydia nenkuba ekiwoowo akasaati nengolola masavu nentuukawo nenkuba ekigatto ntuukawo wali eri babuloga batukuba ebifaananyi nga ndinanje Lydia bwenti rubbing shoulders nga mubuuzizaawo musanze ne kapakaati mubuuza njogera oluzungu luli eri olwedda ondugjeeyo tatagamba mu mwana teyasoma seyo nayitako mu ssomero ekyaluzungu kyabeerako mu Amerika kiyizo dufuuwa olugjeeyo tugenda mu bifaananyi wali eri omanyi waliwo ku press olwo bagamba Aronex ajabuzeeko ku bantu Lydia ajabuzeeko ku bantu kati gangenda ku stage nsooka nnyembamu awo mukuba eddoboozi njalwala Shiba zze tuzinyemu awo katini kati njogera hi what's up beautiful people Aronex here bakuba omugalo sitwogera bingi gamba let's all be there I will be glad to see you there. Nvayo ngenda kituula waneero bwenti. Awo nakimanyi olimbya bino byabayimbi. Kumwagalwa. Wendi. Mpulira. Tunyomyamu awo kati ni hey. Sinyo. Bintu byakwata mpola. Oyogera nnyo era ayinza okutaawo. Omuntu batitaka kwogera nnyo. Oyinza omwezi baako ate nakweta mabwetamu. Tuvaawo. Nziramu omusinkana ku show awo nno kyabuuza bubuuza byabasita hi naye agenda ntegeera Aaron ogibwamu oti nga toyagala vaamu genda maaso okulira muganda wawe musinkana ku show mayi show yali very busy bijaawo naye era kahailo tekabula banayo bwe bale kujja abayenzize ngeri omusajja bwabeera bwagumyagumya sheggwa laba Mukama bwanyamba lumu ajja ku studio kwenkolera nga nange wendi kama sivaawo ngamba wano sivaawo oluyimba lwe yali azze okukola yakaluta n'abaana ba Kennedy oluyimba lwalina n'abaana ba Kennedy yaba Stream of Life yes musangawo ngamba ku luno we katalijirya nina omugamba ebigambo byange asaaga kagaane naye kamugambe nti ankubye amababanyi musikana mu studio yali akola nenzija nembatataaganya banange Lydia how are you era mpadde agaawo akati siina gwe ntyawo kati mugamba naye manyi Lydia Jasmine nina ebigambo byange njagala okugamba ngamba baleete kamera ng'abaana bazisimba bwe bati mugamba Lydia Jasmine nkwagalidde ebbanga ddene ly'otamanyi namuwenzi nga sinaba nakutandika kuyimba kukulaba
Nambo saga namuga Lydia nkwagadde. I have a crush on you. Si chigwe weka lanji tuliye no wali simugambe. Ate namwe atembogerere beda nawe serious. Badete kamukateke. Munange omanyi ekyansanyusa kye yayogera. Yangamba. Ojja kunkubya kibooko. Omukyala kasita agamba nti ojja abakwali. Ababuuza oyina yalwana batolina mugamba sirina. Ani ngumu ati ngani akuba. Ati ngabya oyina bakazi kwe. Naye nze nga layini yange eyiseewo nkimugambye mu ekiri kitudde kati kinvuddeko alwanagane nakyo era nga muleka eddiini eyo tugyogerako oyo mwana bw'atyo bw'otamufuula public olowooza agayaye tega kusuma bize bwaba woba Lidion bobo mulaba ayinza kwongera ku kaliya yobo jikendeza babakyala bamubajja asobola jikendeza ko bujja Lidiyo engeri gyali omukyalo omukozi ate muyimbi nti tabuzeewo yadde mwaka nga talinawo oluyimba lutambula career yange ajongerako a very celebrity couple in Africa. A very good one, by the way. Lydia Jasmine. Oli otya munange. Liwono tichate kyangambye okugamba ebigambo bino. Bw'ompa olukisa. Ffe abayinza okubeera the very beautiful couple in Africa. Okubeera nga ffe ba artists abasoose okweyagala. Ojjukiranga Chris Brown weyagalibwa Rihanna. Kati awo weeraba uze wenkulaba munange. Bwagamba nti ngenda kukkiriza ne kati okuyimba leka nze mba omuyimbi kakane. Tutambula tuti ne tutaayo collaboration yawo ebbanga ne likyankalanya mulanga tuwa nga tugeze ku tuwe sine general ku mibiri nalaba ku mugubuka mu kifubo kitadde bwe ngitadde nti kisine naye umwana yatu project empya abantu bagamba wajululiza Lydia Jasmine katutuusa okati awo natulidderiddewo tutuukano ku project empya permission oluyimba ensonga kuba abani ekuba waggulu ne wansi ne makati kampe mumbulire engeri gy'okuyetingamu ebintu. Give me permission with no conditions. Banja banimba tibampa na program zenkugamba twegweko ku Sunday oba twegweko ku Tuesday tugende baby tugende ovewa mwetolina kugambye na newa fesirina kwengambye tudduke tugende baby tugende manya bayayi bakutomera nate sikiwa nti bakusobola baleke tugende babuwe escape yeah escape ovewa mngatona kugambe nange ovewa fe tubule tugende yo tuve mbayayi such beautiful as nti manya abayayi bakutomera nate tebakusobola nza kusobola kale bebi tugende papa mission tugende oyiya nani boboyiya wakawo nina mukwano gwawe bamuyita temperature Simon temperature atali temperature touch olwo Simon temperature gutero tuula naye nangamba ekyo kigambo nedda kozesaawo kino ekyo kigambo rhythm eyo nedda kolawo bwoti ate oluyimba olwo twalukola ne D Andre